This is Rock Until Babulya terichita soboka bine bitumubira ne mulowooza byakusaaga si byakusaaga nkugambye kabaka we Dubai Amini ku mulembe gwa Amini kabaka we Dubai ngenjala egenda batta Amini yabawaako n'emmere. That's why bannayuganda bangi nyedde ira olowooza lwaki bannayuganda bangi nyedde ira kabaka we Dubai yasima n'agamba bannayuganda mbawadde akatundu ke bayita Deira olw'ensonga Amini yatuyamba nnyo. By then nga Uganda esinga Dubai negenda olabe n'ekizimbe kate kisinga obuwanvu mu nsi yonna. N'ekizimbe ekisinga obuwanvu kati mu nsi yonna kiri mu Dubai. Uganda gye yali esinga. Kitegeeza tulina abantu abataagala nsi yaabwe. Bwe banga Ssegirinya nsobola okuzimba eddwaliro, Ssegirinya n'engula ambulance 2, Ssegirinya n'endobinga MRI scan, Ssegirinya n'endobinga ekimotoka ekizikiriza omuliro. What about a full government? Eyina ba cabinet ministers, eyina ba state ministers, eyina ba MP neremo okukola ekyo. Deliberately bana abasajja tebagala bwagazi kukolera nsi yaffe kye mulina okukkiriza. Era bino byendi mu kukola banyiivu mbalabisa. Abasajja ba mwami Museveni banyiivu kubanga mbalabisa. Mu myezi 3 tuyina eddwaliro lya Kawempe North Hospital. Mu myezi 3 tuyina ambulance 2. Mu myezi 3 tuyina Segibox yakayamba abantu tuli mutwalo mulamba. Mu myezi 3 jokka bwegiti tulina boda ambulances. Mu myezi 3 jokka fire brigade ejja. Kati bana abasajja abaddewo myaka nanga gamba nti ebintu byamulema ebyo obadde obimanyi oba nedda mbuuza bubuuza oye mbaka amanyiddwa nga Honorable Muhammad Ssegirinya owa Kawempe North naye ng'ate wenjogerayo emmotoka ezikiza omuliro yes yamukwasiddwa dda mu butongole era ng'ekibulayo kyakubanga ateetuuka ku butaka Uganda ebeerenga munage egenda mu maaso n'okubanga ate ekola emirimu gyayo. Jjukira nti omwaka guno tufunye cases nnyingi nnyo ez'okubanga ate omuliro gubalukawo era nga ab'Kamwokya basigala tebalina nawe basula abantu abawerako ddala 2 ng'amaka gaabwe gaweddewo n'omuliro. So no twebaze Mungu lw'ekintu ekyo. Yes, omukulu Ssegirinya agenda kubanga agireeta essaawa yonna kwaniriza kwano kufifijja Danyis Ankahera nga ngamba nti okola kyamanye nyonyirira okubanga ate hojje kumireko gye bajja tusizaako engalo olunaku lwaliro omulungi omwagalwa ampuliriza. Olunaku lwaliro ku makya omukyala amanyiddwa nga Babi Itungo abasinga obungi bamukazaako lya First Lady era nga ye mukyala w'omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu akedde ku makya kubanga ate ayolekera mu district ey'e Nakaseke yes ku ddwaliro erimanyiddwa nga Kikamulo Health Center 3 asobola okubanga ate agenda hakyalireko ku baana ab'obuwala abafuna embuto nga tebanneetuuka era nga kino kyaviira ku baana okuba nti tebasoma olw'embeera ya lockdown eri mu ggwanga lyattu Uganda. Bangi bafuna embuto abamu ku bo bazaala naye nga tebalina byakukozesa era nga wobalengera awo mu kifaananyi baana bato nnyo nnyini ddala bambi tebalina byakukozesa. Onono akutte ettiimu ye n'atwalayo ebintu ebyenjawulo omubadde amabaafu mama kit n'atwalayo ebitanda bye bazaalirako n'atwalayo pads n'atwalayo obugoye bw'abaana ebintu bingi nnyo sabbuuni sanitizer byabadde atutte naye nga munange tebamukkiriza kubanga ate abituusa. Ono asanze poliisi nga emusazeeko bagenze mu maaso okubanga ate babakuba mu tiyagasi omuka ogubalagala wamu n'amasasi era nga abaana abamu ku bo balabiddwako nga bavuddewo n'ebisago mu kifo kino kyennyini. Jjukira nti babadde ku ddwaliro. Omukyalo ono avuddeyo nagenda maaso okubanga ate annyonnyola ku mbeera eno n'agamba nti ekisinza okubanga ate kimumala enviiri ku mutwe kwe kuba nti ensonga ze yali yaziyitiramu ddawo RDC wamu ne DPC b'ekitundu kino era nga babadde bakimanyi bulungi nnyo oba aba district eno okugenda kwe mu district eno tekubadde kwa kibwatukira. Yali yasaba dda olukusa era nga yakkirizibwa bulungi nnyo naye kimaze enviiri ku mutwe kwe kusanga nga poliisi ategenze maaso okubanga ate musalako nemulemesa okubanga atuusa ebintu mu bantu bano. Ate ekirala ekisinza okubanga kimuluma kwe kuba nti abakuuma ddembe benyini abandi badde bagenda maaso okukuuma abantu bano ate benyini be bagenda maaso okubanga babakosa. Ensonga eno yennyamiza bannayuganda bangi era nga mwe mubadde n'owekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo n'agenda maaso okubanga ate awandika ku Facebook page ye ng'agamba nti omulembe guno gwennyini oba gavumenti eno yennyini ye yalemererwa okubanga ate munange eteekawo amalwaliro amalungi okusobola okulabirira abantu abateeyamba oba abateesobola. Mu kadde ke kamu Ministry of Education ekulemberwa omukyala amanyiddwa nga Janet Museveni Kataha yasuubiza oba zaasuubiza emirundi egiwera nti abaana ab'obuwala bali masomero bakubanga ate munange babagabirira ebintu ebyo ebyokukozesa okugeza nga pads
naye ate mukadde kekamu tebasobodde kubanga bakola ki babibawa olw'ensonga beekwasa nti tebalina ssente ebivaamu byebyo baana bawala kubanga ate bakola ki dropping out of school ekiwejjojo bagenze maaso kubanga ate bakola ki bafuna embuto kakati ate kiswaza nnyo okulaba abantu abavuddeyo basobola okubanga bayamba abaana bano babawa ebintu ebyo byennyini bye beetaaga mu kaseera nga kano gavumenti byeremereddwa okubanga ate bawa ate kakati nga bennyini bemuliko bemukuba ne bennyini abeetaaga ate obuyambi abali vulnerable ate nabo bennyini ne mubeera nga mukola ki mubakuba mubatunuza mu mbeera efaananako bwetyo so nno bwe bityo ebirabiseeko olunaku olwaleero naye nga ye omukyala amanyiddwa nga Babi Kyagulanyi asigadde agamba nti wadde ng'embeera efaananyeko bwetyo tagenda kubanga ate azikiza nedda agenda kusigala nga ate atunuulira ensonga eno alabe butya bwayongerayo ebintu ebyo byabadde yeetisse okuva ewaka eyo gy'akasibe Magere mu disitulikiti ey'Ewakiso ate munange okubyolekeza ye Nakaseke nti bituuka ku bantu bennyininyini babadde ayagala bibeere ng'ate bikola ki bituukako embeera bwetyo bwefaananye olunaku olwaleero mu ggwanga lyattu Uganda. Ate okuddako mu disitulikiti ey'e Masaka wenjogeera ebintu byayongedde dda okubanga ate bitabuka oluvannyuma lw'abatuuze okusanga mutuuze munnaabwe nga munange ali mu bigogo yagajambuddwa dda ng'avudde mu bulamu bw'ensi eno wabula ng'atera mu kaseera ke kamu ab'ebijambiya nabo bongedde okubanga batabuka era ng'olunaku olwaleero emirambo ebiri egizuuliddwa nga gyatemeddwatemeddwa bijambiya jjukira nti nakutuusaako amawulire gye buvuddeko awo nga abafu beeyongera mu disitulikiti ey'e Masaka era nga bano babatemulaawo wakati wa kiro ssaawa 3 okudda eyo mu kiro matumbi nga babatira ku bijambiya kino no kyongedde okubanga kiteeka entiisa mu batuuze b'omu disitulikiti ey'e Masaka naye ng'ate bo abapoliisi bagenda maaso n'okubanga basuubiza bannayuganda nti baakubaako kye bakola okulaba ng'embeera edda mu nteeko wenjogeera omubiri gw'omugenzi amanyiddwa nga General Paul Okechi gwatuusiddwa dda ku butaka gy'azaalibwa gyagenda okubanga ate awummuzibwa olunaku olw'enkya mu nnyumba ye ey'olubeerera era ng'eyo disitulikiti si ndala yemanyiddwa nga Padel wabula ng'ate bo ab'ekika kye bavudde ne bagenda maaso okubanga ate basaba bannayuganda bonna okuba nti basonyiwa omugenzi ebyamusobako nga bagamba nti yes abadde musajja mulungi omukakamu akoze ebirungi bingi naye atera muli bakimanyi bulungi nnyo nti ngero omuntu tabeera perfect ayinako wasobeza era bwe batyo ne bagenda maaso kubanga bategeeza bannayuganda nti gwe wenna ng'omulinako akakuukulu nga yakusobya munange musonyiwe ono afiiridde ku gy'obukulu 55 olunaku olw'enkyalo agenda okubanga ate aziikibwa ate okuddako mu ggwanga erya Afghanistan bannansi abawererako ddala omutwalo mulamba be bakyagumbye wali eri ku airport nga bano nno bonna beetaaga kubanga munange bafuluma eggwanga lino olw'ensonga nti omuterebani yabawa ennaku ntono nnyo era nga yabategeeza nti ennaku z'omwezi we ziwerera nga 31 omwezi guno gwennyini nga bakyagumbye ku kisaawa awo bagenda kubanga ate bakajjuutuka kakati no nabo balwana bukubira okusobola okulaba nti munange bavaawo naye ng'embeera ey'entambula ekyali nzibu ddala basombako mpola jjukira nti Uganda yeeyama okubanga ebuddamya abantu bano 2,000 era nga yakasenzaako abantu 5 wabula nga atera olunaku olwaleero kigambibwa nti waliwo obulumbaganyi obukoleddwa mu kitundu kino okuliraana n'ekisaawe ekya Kabul era nga abantu 11 bafiiriddewo oluvannyuma lw'omuntu omu oba lw'omusajja omu avuddeyo nga yeesibyeko bbomu oba nga yeetulisizzaako bbomu so nga ate ye omulala akutte emmundu n'abeera nga akuba amasasi mu bantu awo ekiviiriddeko abantu 11 okubanga ate munange bafiirawo abantu abo beetaagira ddala essaala nga bw'okiwulira. Ono ye Sheikh Juma Katwanga omulombi w'edduwa omukugu mu kuvumula endwadde zino wammanga omuli amajinni amalogo ebisiraani olina lutwe business tetambula onoonya mulimu mwami oba mukyala amakaago gayuuga n'ebirala bingi ebigwa mu ttuluba eryo amwetaaze musange ekitebi okuliraana ne Shell oba mukubire ku nnamba y'essimu 075357554 075357554 ye Sheikh Juma Katwanga ekitebi. Bwe bakugamba nti Uganda zaabu mwana totowakana ebyaddala zaabu wenjogeera byayononese dda singa ojjukira bulungi nnyo buli omu yali yeesunza okufuna ku ssente z'omukyala amanyiddwa nga Honorable Robin Nabbanja eza lockdown buli omu asobola okubanga munange aweweerako kubanga omuggalo gwali gutususeeko tujjukira bulungi nnyo omukulu yavaayo ng'agamba nti yenna mukisa asookedde ddala okubanga ate afuna ku ssente ezo era nga yategeeza nti amannya ge ye Geoffrey Oloyo era ng'oyo yatugamba nti muvuzi wa boda mu disitulikiti ey'eggulu
kakati no wenjogera kigambibwa nti omwami oyo yali mufere tabangako muvuzi wa boda era nga omwami oyo eyakuba essimu yali mumyuka wa meya ekyebuuzibwa gavumenti wagyetulaza era nga kitegeezeddwa bulungi nnyo nti ebyo byonna byali fake byali bijweteke kakati no kigambibwa nti kikakasiddwa oluvannyuma lw'okuba essimu ewa chairperson w'abavuzi ba bodaboda mu district ey'eggulu n'abategeeza nti wano tetuyinaawo mukulu amanyiddwa nga Geoffrey Oloyo agamanya tetugawulirangako n'eddakiika n'emu n'akatono ddala embeera bwetyo bweyimiridde mu bufunze koola eyo abangi gye bagenda maaso okubanga bawulira ne bagamba nti yes Nabbanja Center atandise okubanga ate azigaba yali fake emirundi buwanana tujja kwongera okubanga ate tumanya ebisingako awo olwaleero netumiikirizaako nengendako eno mubasambi b'omupiira yes era ng'omukulu abadde amanyiddwa nga Benjamin Mendy ngono abadde asambira mu ttiimu eya Manchester City omupiira munange poliisi egenze mu maaso okubanga ate emusinzisa omusango ogw'okuliisa amaanyi guno gwe balanga God's Plan yakwata omuntu byampaka n'amuswampatabwe mu mwaka gwa 2020 omwezi gwali gwa October wamu n'omwezi gw'omunaana omwaka guno gwennyini 2021 yabiddamu era nga wenjogera yao Manchester City egenze maaso okubanga ate emuwummuza emubufunze emugobye mu mupiira abasajja kati bakaye if peace fails apply force kati yengombo kwe batambulira naye nga olunaku olwaleero omukulu amanyiddwa nga Master Bavawala bangambye nti yazaalibwa era nga mwagaliza amazaalibwa si mulala ye muwala we amanyiddwa nga Sarah Mudondo Mujagulo agamba nti amwagaliza amazaalibwa amalungi era yebale kumuyigiriza bintu bingi nnyo byamuyigiriza mu bulamu bwe happy birthday munange yes bwenti wesobodde okubanga ate nkuweereza mu ddakiika eno kansabe omutonzi atakumira mpeera agira akunkumira nja kukusaba osigale nga weekumire kati nga gwetonaba kubanga osubscribinga kutegeeza nti genda maaso bere nga ate osubscribinga nkyakuweereza nga bulijjo abeera Fifi Jeda News anka mubeere bulungi mbaagala nnyo mweraba